bikuba Honorable Zaake wamu ne mukyala we Bridget bwe batyo embaga yaabwe bwetyo ngezaako okulaga mu bumpimpi embaga bwe twagiwumbye newankubadde nga enkuba yafudde mbye mu kibuga eky'Emityana olunaku olw'eggulo tekyatulemesezza kubanga ate omukolo gwo tugutwalira ddala mu maaso. Bridget yabadde anyumya bulungi nnyo kwe kwali nga kwotadde n'emikwano gye emirungi. Photoshoot yakoleddwa y'amaanyi dda omukulu ng'awaga. Honorable Zaake yabadde musanyufu nnyo okutwaliza Wamu. Decoration yabadde mulungi nnyo, it was all on point. Bwe tugenda ku bavubuka abakoze nga ba Asha babadde bambalidde ddala obukofiira buli obwa papa obukofiira baffe nga bambanyi bulungi nnyo. Honorable Zaake, congratulations wamu ne mukyala wo Bridget okutuuka ku buwanguzi obwo. Bakyala bangi bawala bangi bandyagadde okuba nga ate babituukako oba oliawo ng'abaagalwa baabwe tebannatuuka kuba nga ate beesobola bulungi nnyo. Dansi yakoneddwa mu bitiibwa. Bridget yalabise ng'ate ye musanyufu nnyo. Omukyala oyo abaddewo nnyo mu bulamu bwa Honorable Zaake. Mu byayisemu byonna mukyala oyo bambi abadde agwana okuba nga buli kimu kitambulira ddala malidaadi saana. Baatuuse ng'enkuba tennatonnya nnyo nga tennatandika okuyingira ekidaala n'oluvannyuma enkuba bwe yatandise ne basooka ne bagenda mu hotel we basobodde okuba nga ate babagabulira ne baba nga bafuna ekyemisana ekirungi. Abakulu bonna bazze okuva mu opposition, nja kugamba nti all opposition leaders abasobodde okubeerawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo nno yabadde MC Mosh, oyo gwolaba. Zambali ye yabadde MC w'olunaku wamu ne Leila Kalanzi Kachapizo, abo be babadde ba maids. Dr. Kiza Besigye yasobodde, Eddie Mutwe naye yasobodde okuba nga ate abeerawo. Bambi abaana be Popowa bonna okutwaliza mu King Saha yabaddewo bulungi nnyo nga bwolaba awo. Eyatekinze mukolo guno gwakwatiddwa bannaffe ba X-Events banonge bakafulu kati okwata emikolo gyonna. X-Events be bakafulu nkiddamu okwata emikolo mu kibuga Kampala. Basalako wonna balina cameras ennungi, balina ekifaananyi ekirungi, balina buli kimu kye bateekateeka nga kirungi. Zaake bw'ati bwe yabadde awo nno nga bagenda okuba nga ate basala keeki. Obukofiira obwo obujjukira mu specioza kwegamba Bobby yasobodde kubaawo omu ne Babi olunaku olw'eggulo naye ng'ate famire yonna eya Kyagulanyi oba ey'Abakyagulanyi yabaddewo bulungi nnyo. Taata yabadde musanyufu. Chairman Nyanzi omulengeddeko awo bulungi nnyo. Bridget weebale nnyo, congratulations. Omukyalo oyo abaddewo nnyo mu bulamu bw'omubaka Honorable Zaake akikira ekitundu eky'Emityana. Kale mwebale nnyo mubeddala.